Professor omu ekyambogo yayingira class kubanga yalinayo lecture. Wabula mu kuyingira class yagamba abayizi nti leero ninayo ka test si kamaanyi naye mbasaba mwetegeke tusobole okayitamu. Abayizi baali ready era bamugamba ffe professor tetulina tabu. Professor yayimuka n'akwata buli desk buli ntebe omwayizi kwe yali atudde n'agenda ng'ateekako olupapula ng'aluvuunise. Oluvannyuma professor yabagamba olupapula olumulala lwe mbatadde maaso muluvuunule kwe kuli ekibuuzo ky'olunaku olwaleero. Abayizi baatunuulira olupapula wabula okutunuulira olupapula nga kuliko kaddooti wakati w'olupapula olwo. N'abagamba kaddooti ako mukalaba akali wakati w'olupapula olwo mukeetegereze bulungi. Buli muntu njagala akeetegereze era asooka mpandiikira emboozi ku ekyo kyalaba ku lupapula olwo. Buli muyizi yatunula era buli muyizi yawandiika. Abasinga baali babuzaabuziddwa ku ki kye balina okuwandiikako. Abasinga baawandiika ekyo kye basuubira n'abamu baawandiika ebitategeerekeka. Oluvannyuma nga bamaliriza, professor yajja nga piikinga empapula ze mpola mpola era mu maaso ga kilaasi yayimirira buli omu n'amusomera ekyo kye yali awandiise ng'ayogera n'amannya gaabwe. Buli omu yawandiika katonnyeza akaali wakati w'olupapula naye ku bonna bonna abaali mu kilaasi eyo bonna bonna baawandiika kagundi, akabala bawandiika bingi naye ku bonna tekuli yawandiika ku space enkalu omutali kapapula. Professor oluvannyuma yagamba kambannyonnyole ku ki kye mutategeera essaawa eno. Mwena muwandiise kapapula ku katonnyeza akali wakati w'olupapula naye ku mmwe tekuli awandiise ku kibangirizi kinene. Kati kino mukitwale ng'obulamu. Mu bulamu bwaffe tulina ebintu bino ebitukyankalanya bye tutunuulira ennyo bye tuteekako ebirowoozo era nga tubifokasingako nnyo. Tufokasinga ku bintu by'okuyomba, ne tufokasinga ku bintu by'endwadde, ne tufokasinga ku bintu ebitumalako essanyu. Ebyo ebintu ebituyombyayomby ebiseera ebisinga bye bintu ebyo by'olaba nga tebirina makulu ate nga bitwala akadde katini. Ate ne twerabira nti tulina emikwano, tulina obulamu obwo Katonda bwe yakera ku makya n'atuwa, tulina obubalagavu bw'ensi yaffe, tulina ebintu bingi bye tulina okuwa obudde, tulina omulimu, tulina ebintu bye tubeeramu ebyamagero ebitwetoolodde mu bulamu bwaffe nga tetubifuna buli lunaku. N'olw'okuba nti bibeerawo mu bulamu bwaffe ne tutabifaako, tulowooza nnyo ku katonnyeza ako akaddugavu mu bulamu bwaffe okuli ebyobulamu, okuli okuba nti oli mwavu tolina yadde ekikumi, kwegamba ne relationship zaffe bino okwagala n'okubeera mu bulamu bwaffe n'ebyo ebyokuba nti tudisappointingibwa abantu abamu. Ebyo ebikusumbuwa mu bulamu bwo ke kakatonyeze koolaba wakati w'olupapula olwo. Ke koonoona endowooza yaffe n'entegeera yaffe. Ebiseera ebisinga twala obudde weetegereza ebintu ebikwetoolodde n'obwo obuntu obutono bw'olaba mu bulamu bwo obulinga akatonyeze kano mu bulamu bwo. Obwo bugezaako okusaanyaawo gwe omukisa ogwakuweebwa. Beera musanyufu, obulamu bwo bubeeremu nga weeyagala. Ebiseera ebisinga lekeraawo okutunuulira ebyo ebikumalako emirembe kuba bintu bitono nnyo. Gwe obulamu bwo bw'onaabeera happy teri kigenda kubeera nga kigaana. Buli kintu ogenda kikola ate buli kintu kigenda kuggwa. Lowooza ku mikwano egyo gy'omanyi gisobola okubeererawo. Ekintu ekyo kirowoozeeko ne tokiwa nnyo time egenze wala kutuuka ku extent ekumalako mirembe. Okitegeera kubanga obulamu bwo weewa emirembe gwe ng'omuntu. Amanya n'eddoboozi Mandevi Kawaka. Wow.